بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي abooluganda mwenna ne bannyinaze abalungi twayogera ku mubaka sallallahu alayhi wasallama mu halaka eyasembayo ebikwatagana n'okuzaalibwa kwe kwonna ne tukumalayo kwebyo bye twayina tugenda kwogera ku mu biseera bye ng'akula ng'akyali muvubuka naye eky'omukisa omubi tetuyina mawulire mangi nnyo oba bujulizi bungi ku nsonga eyo. Emyaka 34 egyo obujulizi butono nnyo kuba yali tannafuuka nnabbi kuba kati gwe kikubemu omuntu eyali kuŋŋaanyiza obujulizi obwo alina okuba nti yamulaba nga azaalibwa ate nga yaliwo nga afuna obwannabbi kyokka ate n'asenguka naye ogenda e Madiina, oba yali naye nga musajja mulamu oba mukyala mulamu nga azaalibwa ne bamunona n'agenda ku kyalo Halimatu Saadiya teyamuyonserezaako oluvannyuma n'akomawo naye kati ate n'awangala naye na paka omubaka sallallahu alaihi wasallama bwe yagenda e Madiina. Ekyo kiba kizibu nnyo okusanga omuntu bw'atyo nga tukuŋŋaanyiza obujulizi bwonna bwe tuyina n'amawulire gonna ge tuyina nga omubaka sallallahu alaihi wasallama akula, ojja kwesanga nga amawulire agaasinga oba obujulizi obwasinga ng'okuŋŋaanyiza information eno yonna ey'emyaka 23 gye yamala ku nsi, ojja kwesanga nga ate amawulire ge tutandikirako obulungi agalina obujulizi obumala geego ng'awezezza emyaka 4 era okuvaawo n'obujulizi obulala nga agenze e Madiina oba wano mu kusenguka nga batandise okubalumba nga batandise okubattamu abakkiriza naye nga tannafuuka nnabbi. Kiba kizibu nnyo okumukwata oba okuwandiika ebyafaayo bye nga tannamanyika. Ate abantu bedda ebiseera ebyo nnabbi sallallahu alaihi wasallama bye yazaalibwamu n'awangaala, abantu abasinga baali nga mu ntalo okumala emyaka 2 kale nga babatta. Naye ekitutereeza emitima tugenda ku nsonga ey'okuba nti Allah tabaraka wa ta'ala kyeyagala okutukuumira nga kikwatagana n'omubaka sallallahu alaihi wasallama yakitukuumira, ate ekyo kyatayagala yakirekayo. Ekisookera ddala mu bulamu bwe nga yakazaalibwa maama we yamuwaayo okukuzibwa ne bannakyalo. Lwaki maama yali waddeyo omwana we omu bw'ati akuzibwe mu kyalo? Ekyo kyali kya mu buwangwa obw'Abawarabu olwa bino wammanga. Kyayagalanga omwana bw'aba akula akuzibwe n'abantu ababuvunaanyizibwa, akuzibwe n'abantu abanaasobola okukuuma ennono. Naye ekintu ekisobola okututereeza emitima ti Allah tabaraka wa ta'ala kyeyayagala okutereka era okutukuumira ku mubaka sallallahu alaihi wasallama yakitukuumira, ate ekintu kyonna ekimukwatako nga yayagala okukitukweka yakitukweka. Ekisookera ddala mu bulamu bwe nga yakazaalibwa maama we yamuwaayo okuzibwa n'okuyonsebwa. Lwaki maama yali waddeyo omwana akuzibwe? Ekyo kyali kya mu buwangwa obw'Abawarabu era baakikolanga olwa bino wammanga. Ekisookera ddala baayagala omwana ono akuzibwe mu mbeera ey'obulamu obulungi nga empewo nnungi. Omwana bw'aba akula ebiseera ebisinga aba yeetaaga ekifo nga kirungi. Kati ekyo ne kikulaga nti okukuuma omwana obulungi oyina mutwala wala, n'ebirwadde byali bingi. Engeri e Makka kyali kifo nga kyakulamagiramu bantu abava mu mpuya ez'enjawulo. N'olwokukwatirwa omwana ekisa omugjawo n'omutwala. Ekyokubiri baayagala okuzimba omusingi ogw'omwana akuzibwe mu nkuzibwa nga nzibu nnyo emirundi nga3 okusinga ey'e Makka. Agende okujja e Makka asange nga gwe bwalivudde oba kale mu kyalo e Uganda n'ojja e Kampala. Kwega olabanga Kampala ate bali ku mutindo, so nga ate ne Kampala yaffe era kwegamba erina ebizibu bingi.
naye ate omuntu avudde mu kyalo alaba nga Kampala ate nnungi, era kyovula nti abantu abasinga bagaanidde mu Kampala mu kifo ky'okuddayo ewaabwe gye baava ne bakulaakulanya eyo, bo balaba nti e Kampala walungi. N'omwana asobola okugumiikiriza kubanga abeera mwana muto, by'omulaga byonna by'aba amanyi era by'aba ayiga, kubanga aba talina kyamanyi kyonna mu nsi. Buli kyakulabirako kyakoppa, buli kyakulabirako kyakoppa. Omwana amala kukula n'aweza emyaka egy'obukulu oba egy'obuvubuka oba egy'obuto ng'omwana akula, n'asobola okuba nti atandika okufuna enjawulo mu bintu. Kati mu kibuga wano Allah bw'aba amuwadde alhamdulillah, naye bw'aba amuwadde ate n'amuggyako, tasobola kwewa butwa oba kweteeka mu muguwa. Alabanga mu butuufu ate eri embeera ey'ekyalo gye yakuliramu ate yo ekyali nzibu nnyo. Omwana bwe yakuzibwanga mu bizibu ebingi ennyo, yagendanga okujja mu bizibu by'e Makka nga alaba mu butuufu asobola okuwangaalirawo ebintu birungi nnyo. Lwaki? Lwakuba nti ebintu byali biva mu mpuya ez'enjawulo. Ekyokusatu, omwana bw'akula nga takulidde mu bantu be abasobola okumwonoona oba okumwonoona nga bajjajja, basenga, bakojja, bonna bakwonoona ne bakukozesa ekyejo. Naye omwana bw'akula nga abantu baakuliddemu si babe nnyo, bamuyigiriza embeera ezisinga zisobola omuyisa mu nsi eno emirembe. Ekyokuna, abantu b'ekyalo baayinanga enjogera yaabwe ejjudde ebigambo ebigagga nga biwerako nga tosobola kubisanga mu kibuga. Abaana abasinga ab'ekibuga ab'ennaku zino bagamba njabbeerawo n'afuka njabbeerawo. Kale ekigambo njabbeerawo, nze we nakulira, nze taata nga asobola okukukuba oluyi oba maama ng'agamba nti oba ono ayogera biki. Ne owulira wano omusajja oba omukyala nga mukulu oba nga musajja mukulu, bamuwadda n'obukulembeze oba mugagga oba musomesa ng'ali mu jabbeerawo. Bajja bbeerawo. Kati ensonga eyo ey'okugumya n'okuyiga olulimi olulungi yali nkulu nnyo mu Bawarabu. Baalina Abawarabu enkola ey'okusomesa omwana n'abeera nga amanyi olulimi olulungi. Mu kibuga Oluswayiri owuliramu Oluganda n'owuliramu Oluswayiri, Olukakwa owuliramu Olukyoli. Gamba ne bibeera nga bikyukakyuka, ne bibeera nga bingi. Kati omwana bw'abeera mu kibuga ayiga ebintu ebyo. Omwana akulidde mu kyalo aba ayina olulimi lumu nga beeyawulira ku lulimi olwo. Ekika ekyali kimanyiddwa n'okunona abantu oba abaana abato ne kibayonsa kyali kiyitibwa Banu Saadi ibn Bakiri Basaadiya, era kye kino ekika ekyatwala omubaka sallallahu alaihi wasallama. Lumu omubaka yabuuzibwa okweyogerako n'agamba, ana da'watu abi Ibrahim wa bushra akhi Isa wastarda'tu min bani Saadi. Nze ndi dduwa ya taata wange Ibrahim, edduwa gye yasaba yenzi, rabbana wab'ath fihim rasulan yuallimuhum alkitaba walhikmata wa yuzakkihim. Ibrahimu bwe yali mu kuzimba Kaaba yasaba Allah batseemu omubaka abasomere ekitabo era baluŋŋame. N'agamba nti edduwa eyo yenze. Ate amawulire, nze ndi mawulire ga muganda wange Isa, Yesu. Okwawukanako n'ekyo bannaffe ab'enzikiriza endala ate kye bagamba. Ekika kino kyali kimanyiddwa okuteekateeka abaana ab'Abakuraishi. Tukimanyi bulungi nti omukyala eyayonsa omubaka sallallahu alaihi wasallama anyumya baawe naye baali baavu nnyo. Kino kyali wakati w'abagagga n'abaavu, nga abagagga b'e Makka bayina kye twaliise bannaniizi ne ba governesses abajja ne banona abaana baabwe ne bagenda ne babayonsa. Ekyo tukisanga wano mu nsi zino, neeka gye kiri ku bantu abalina ssente, babeera ne bannanseezi, na wano balina bannaniizi ne ba governesses abali mu mbeera ey'okuyonsa n'okulabirira abaana abo abaakazaalibwa. Abamu bakula nabo paka mu myaka nga 6 oba 7.
era y'ensonga lwaki bajja neba nga balina omutwala baagala tebaagala bo baba bakibala nti wadde tetugenda kusasulwa mwana mulangira tulina omutwala, era y'ensonga lwaki batwala omubaka sallallahu alaihi wasallam. Waliwo ekiseera abakyala b'ekika ekya Banu Saadi ibn Bakar we bagenderanga buli mwaka okunona abaana abambejja n'abalangira okubayonsa. Kati Halimatu Saadiya bw'abulwa omwana ow'okutwala y'ensonga lwaki yamatiza bbaawe Saadi okubaako ne kye bakola baleme kuddayo ngalonsa. Mu bana abazadde abaazaalanga abaana bano baalondanga mu bannannyini bagaa nti akati ono gwe twagala. Halima yali yakamala okuzaala ng'alina omwana, kwe kufuna amata anyumye n'agamba nti baali mu bwavu obuyitirivu obutasangikasangika ate era obutalojjeka. Yalina n'omwana omulala ayitibwa Shayima, yalina emyaka 7 ku 6 Nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe bamuleetera nga mwana muto. Baatindiga okuva mu kyalo n'ekibinja eky'abakyala abalala abaali bazze okufuna abaana. Bwe baatuuka e Makka ne boolekera mu kitundu kye baali balina okufuniramu abaana ekimanyiddwa, era nga mwe mwali abaana abawerako abaakazaalibwa okumala emyezi 7 ku 6, nga mwe mwali omwana ayitibwa mulekwa. Omwana oyo mu kibinja ekyo yali ayitibwa mulekwa, taliiko kitaawe. Ekyewuunyisa nti abakyala basinga tebaagenda wadde okuweta wadde okulowooza okugenda mu maka ga Abdallah. Baali bamaze okitegeera nti awo tewafuna. Baavanga mu kyalo okujja okuyonsa abaana, naye ng'abaana abo baabafunirangako ssente ezaababeezangawo bo. Bwe baakikubamu ekya Muhammadi nga mulekwa ne beebuuza ani agenda okumusasulira essente nga mulekwa. Abdul Muttalib yalina abaana 10, ate nga n'abaana 10 balina abaana abalala. Wadde yali musajja nga mukulu kubanga mukulembeze, naye era abaana abalala baali batwala ebyobugagga, ate ebyaligenze ewa Halima atali wa kika kyabwe, ate ng'ali wala. Abalala abakyala baagenda mu nnyumba ya Amina. Bwe baatuukayo kye baasangayo tebaakyagala ne bafuluma. Ne Halimatu Saadiya yennyini yayingira mu maka ga Muhammadi sallallahu alaihi wasallama n'afuluma agenda anoonya abaana abalala. Wiiki bwe yaggwaako bano abakyala bonna Halima bwe yali azze nabo, buli omu yali afunye omwana okuggyako Halima ne kapoye eya Saadi baali tebannafuna mwana bokka. Kyebava babigaayagaayamu ne bbaawe. Halima kyava amumatiza n'amugamba nti nedda, tetuyinza kuddayo ngalonsa, tutwale omwana ono. Yagamba nti nga ndabye abakyala bano bonna bafunye abaana ab'okuyonsa nenze sifunye, kyali kive okujja mu kibuga n'otafuna mwana. Bbaawe kyava amugamba nti lwaki totwala mwana mulekwa, oba oliawo Allah tabaraka wa ta'ala atussaako emikisa n'okusaasira. Mu mutima gwa Saadi kati kikulaga nti mwalimu akantu akalungi, kikulaga oba bano abantu baali balina omutima mulungi. Ebitabo byonna bikunyumiza, byonna byakikaanyaako nti mbagirawo nga baakatwala omwana ono ebyamagero ne bitandika okuboneka. Ekisookera ddala baalina embuzi nga lukadde olubuzi, baalina embuzi ndowooza nga 2 oba 3, naye nga tebabisala, nga zaakaddiwadda dda, temuli mata. Omwana yasula akaaba ekiro ekyo, naye bwe baali baakayingira mu maka ga Halimatu Saadiya ebibeere by'embuzi ne bijjula amata. Omwana yali enjala emuluma nnyo, nga yasuze enjala emuluma, ng'ekimusuza kimukaabya njala. Yeebaka bulungi ekiro ekyo, embuzi zonna ne zifuna amata. Ensolo eno gye beebagala yajja erimu obulemu nga ndwadde, nga teridde bulungi, liri lyali ddungu, ate baava wala. N'ensolo zino endya teba nnungi, ensolo baaziriisanga buli kimu kye baasanganga. Ensolo zino zaali weewaawo nga nnamu naye nga si nnamu nnyo, nga bw'olaba ensolo eziriisibwa ateeka ziba nnungi nnyo olw'ensonga eziriisibwa bulungi. Emisinde emiyitirivu bonna kye baba bagamba nti ono omwana gwe batutte mwana ki?